Twafuna information nti waliwo abantu mu kitundu ky'Ekaato abateekateeka okutongoza omukolo gw'okusala embalu mu bitundu bino. Abasirikale baffe okusukiramu ne batuuka mu kitundu kino okutangira embeera eno ogenda mu maaso ku lw'ekirwadde ekiriwo ekya COVID-19. So bano abantu ne bakaminga violent ne batandika ogezaako okwataakinga abasirikale baffe olw'okuba baali babatangira ogenda mu maaso n'okukola ki okucelebratinga. Bwe batyo ne batandika obakkakanako batema ebijambiya ne babakuba amayinja, era mu kavungano ako abasirikale baffe bana ne bakosebwa nga kuliko ne senior officers. Bafuna ebiwundu ebyabatemebwa ku mitwe, emikono n'ebigere. Ate tuwuliddeko ne information nti waliwo abamu bitundu by'Obududde abateeseteese okubeera nti baagala okukola ki okuvaayo n'enkola y'emu. Tugenda mu maaso n'okulaba nga 222 tubawenja basimbibwe mu mbuga z'amateeka bavunaanyizibwe. Bonna omugatte bali 24. So far twakakwatako 2 era tubayina mu CPS Manafa wano nga tugenda maaso n'okunoonya abalala bonna basimbibwe mu mbuga z'amateeka ku musango gw'okugezaako okutta abasirikale baffe, okubatuusaako ebiwundu wamu n'okwonoona mmotoka yaffe. Wenjogerera nga abali mu ddwaliro sofa 2 basibuddwa, era bano abakyali 2 abaafuna ebisago eby'amaanyi bagenda baimprovinga nabo, era tusuubira abasawo babakolako bulungi era bajja kuprogressinga baterere.